Muyoge nnyo bannaffe. Ab'essomero lya Vashion Day and Boarding Primary School e Buwaate bano bawakanyizza ebirowoozo by'abazadde nti omwana okusoma alina kufiira mu bitabo. Babituukiddeko ku mukolo abayizi kwe booleserezza ebitone eby'enjawulo. Henry tumwebaza omutandizi w'essomero lya Vashion Day and Boarding Primary School e Buwaate ategeeza nti ensoma y'omutindo gitegeeza muyizi kufiira mu bitabo kyokka kizingiramu ebintu omuli okutumbula ebitone by'abayizi saako ekifo ekigazi omuyizi mwasobola okwetaayiza obulungi. Twasaze providinga enabling holistic environment esobola okujjayo potential z'omwana zonna okulaba nti tewali kiyeekwasa. Abyogedde ku ssomero lino abayizi babadde boolesa ebitone omuli okuzannya chess, volleyball, okuddukira mu kutiya n'emizannyo emirala. Kira abazadde tebasiguka ate nga balabise nga bamativu olw'ebyoleseddwa abayizi. Tumwebaza agamba nti bakugenda mu maaso n'okuteekateeka obulungi abayizi bano ate n'okwongera ku mutindo gw'essomero. Academics zitambudde bulungi buli kimu really tubasaba mututrustinge mutwongere abaana bajje wano beeyagale nga bwe mulaba abaana beeyagadde tubasomesa bulungi tubaliisa bulungi space nene agriculture ebyobulimi mubeera bye wali enyaanya olusuku byonna greens really tuli beesimbu nti tujja kuweereza quality education in a holistic. Oluvannyuma balambuzizza ebintu eby'enjawulo okuli effumbiro ery'omulembe liwuniikiriza abazadde saako n'ennimiro. Ekizingire ddala okunsanyusa ye tekinologi ya kitchen gye bafumbira emmere y'abaana. Tekinologi eno nnungi nnyo esavinga mu firewood ne environment is not contaminated ne smoke begamba yebisingidde ddala okunsanyusa. Omukulu wa Judith Abenaawe tumwebaze asabye abazadde okubongera abaana. Twatandika tuli batono leero tukuze tutandise sports ku ssomero wano tuzannya emizannyo mingi tulina football, netball, basketball, chess. So tusima twagala abazadde bajje mubeere naffe ku Vashion tusomesa abaana tulabe nga twala essomero lino ku levo endala. Sima nnyo bazadde. Tubasaba ebyalo ebirinaanye omutuweereza abaana standard weeri na buli kimu kyonna ekyetaagisa omwana okuyita kyonna tukirina. Kopi Osirumu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.